Nkulamusizza nate gwe nampuliriza wano ku Uganda at large bwe ntyo munnange gyendi nnyo mu mikweseze amawulire bwe gatyo gatambula buli wamu ku mutimbagano mu mpapula mu bigambo radio katwe na buli wamu naye Uganda ge mawulire Uganda ge mawulire kuba Uganda yennyini yafuuka mawulire Uganda ge mawulire kwegamba goyinza okugamba nti gawaawaza ne ganakuwaza ne gasanyusa olumu kwabo ababeera bafunamu kale kwegamba amawulire nti gaba mangi kuba Uganda yafuuka mawulire yo nga yo mawulire lwakuba nti erimu on bad news side kati munnange mu mawulire amangi agali awo waliwo omukwano gwange yabadde ngamba naye Uganda at large ensonga ezigenda mu maaso eza Hajati ne Hajati Zura ne Haji Ali ez'okukwata omwana bwe tuzoogerako naye eno omutimbagano gukutta omuliro muganda wange mbiraba era bwembeera ne ayo mu mboozi yaffe ya entertainment kusinga tukikuonako naye era tukirekawo mu bbanga kubanga ebiseera ebisinga onje bagamba tosala gwakawala nga tunawulira gwakalenzi nti Uganda nga bwogiraba ate era okusinzira emboozi munengeri gye yatandikamu jukira wano Ruth Kalibala nga ajanjula eri abantu kwegamba pesi kwe yajanjulira ate kati si kweri buli kaseera eba egenda ekyuka nti abantu bonna basooka kuvumirira Haji kikola kya kukwata mwana essaawa eno wetuli tebananda kumusomera musango abantu ate bakyuse dda kati bagamba Haji ati muyaaye kati tiimu zombi zirina abaziwolereza tiimu ya Haji yasooka n'ebeera n'abantu bangi tiimu ya Hajati Zura esooka n'ebeera n'abantu bangi nnyo essaawa eno bwe tugenda ku social media ku mutimbagano eyinza okuba erina abantu batono newankubadde era nga weebali kubanga nabo balina ensonga zaabwe zibawa naye nga wetuli already twabadde wano ekitende mu kooti ento era ne batukakasa nti tebasobola kubeera nga omusango gwe bagukwasaganya oba babakkiriza okweyimirirwa bamukkiriza Haji okubeera nga yeeyimirirwa nti kooti ento terina lukusa kukwasaganya musango ogwo capital offense kati balina genda mu kooti enkulu nga 13 omwezi ogw'okumu saba 3 ez'okumakya bajja kuba already bakomyewo mu kooti okweyimirirwa kukyagaaniddwa olw'ensonga nti oludda oluwaabi era ye gavumenti kubaga omusa gavumenti yebegukwasaganya ogwa rape ku mwana tanneetuuka okubeera nti nno bakomawo nga 13 okusinziira ku bujulizi bagamba bakyanoonya bujulizi naye ng'obujulizi tebunabakubeera nga buwera nsuubira okuba nti bano tebasobola ate okubeera nga bakooti ento tesobola kubeera nga ebwongere mu kooti enkulu erina okubeera nga eguwuliriza mu bunene bwagwo kitegeeza nti bababeera babawa ebbanga lya myezi 6 oludda oluwaabi okubeera nga lukuŋŋaanya obujulizi Mohamed Nsereko nga looya akulembeddemu balooya abawolereza Haji Ali kye yasabye n'agamba nti asaba oludda oluwaabi lusambyeko kubanga talaba nsonga lwaki baali bateekayo fayiro baali bayita fayiro ng'ate tebalina bujulizi baali badde basooka kukuŋŋaanya bujulizi olwo ne basooka bayita fayiro okubeera nti bakola ki kooti ebasobozesa okubeera nti bagenda obudde basevinga obudde baleme kubeera nga bakikozesa nga akagendeero okubeera nga bakeereyesa emyezi giwere 6 kyeyabadde asaba Mohamed Nsereko naye nga yakakasizza nti bakimanyi bulungi nnyo kooti ento tesobola kubeera nti ate kwasaganya omusango ogwo kubanga omusango mukulu munene naye nga ebyo byonna bigenda mu maaso ekibuuzo oba ebibuuzo byali badde nga 2 ebikulu Haji yakwata omwana ekyo kimu Haji yakwata omwana oba teyamukwata ekyokubiri nze ekibuuzo kye nnina omwana ono banakakasiza ku kinti omwana ono mbeerera yali oba abadde mbeerera talinaayo muvubuka oba yali amuzannyiddeko kuba abaana ku myaka 14 abamu babeera bayonooneka dda
kuba ekyo baali badde bakifuna katugeze nti Hajati bwe yategeerera bagenze ku poliisi oba olyawo baali badde bamutwalira omusawo wa gavumenti ne bamukolako byonna ne bategeera nti ddala akwatiddwa kati ebyo byonna biri awo wabula nti okusinziira ku mbeera nti abantu ngeri gye basooka okubeera nga bawulirizaamu ne babeera sympathetic eri Hajati essaawa eno ako kkooti twabalabye nga bambadde ne t-shirt ziwandiikiddwako Justice for Men era nga bagamba Haji agenda kuvuunuka embeera eno. Kati kisinza okuleeta obuzibu mu musango guno oba ne information yevaayo ge mawulire kubanga Hajati kennyini yagenda mu mawulire mu kusooka yagenda mu mawulire ekintu ekyaleeta embeera okubeera ng'esajjuka nti mu kugenda mu mawulire kale yalina ensonga ye nti oba oliawo yagamba nti yasibisa omusajja olukukwata omwana omujja nannyina naye ate waliwo abamutiisatiisa era nsuubira okuba nti ekyo yandibadde ate era akizza eri bannamateeka ne banoonyereza baani abo abamutiisatiisa okugezaako okufutyanka obujulizi ekyo ne kibeerawo naye kennyini yaggulawo oluggi lw'amawulire era ne banjula puroguramu bulungi nnyo ne tutandika okubeera nga tukitegeera naye jjukira nti bannamawulire Hajati bagamba teyasooka kontakitinga omuntu oba Ruth Kalibbala yalinako ate omulala gwe yali yakola ki yakontakitingako kati n'oyo naye najja nawa sayidi ye nti Hajati ng'amaze omubuulira bye yamubuulira n'amusaba essimu ya Haji n'amukubira Haji n'amunyonyola ate bingi oli n'alemererwa kubanga yalaba ng'ate ne sayidi y'omusajja nayo ezitowa alaba ono yannyonnyola n'ono yanagamba wanga Ruth Kalibbala essaawa eno olaba nti naye story eringa yamutama kwegamba alaba nti teyasuubira nti yinza okugejja osuukaawo nti ekintu ky'abantu kye bavumirira nti oba oliawo waliwo obutali bwenkanya ku sayidi y'omukazi abamu abawagira omukazi kubanga kati bino bizzeemu sayidi okuwagira n'obutawagira baga nti bwe bamutwaliwa minisita omukyalo ono Hajati Zuura nti oba oliawo bamutwalayo nga bamugambye agenda funa bwenkanya bwe yatuuka eyo ate baddamu kumukaza nti lwaki alina endagamuntu 3 batandise kumubuuza nti abasajja bazze ayagala ne bazabba kubanga already ekisooka kyoyenjagala omanye mu nsonga eno nti ku misango abasajja abaali bagaddeko ku mukazi ono emisango gye bamulinako nga bagiwaabidde omukazi abeera musibe wajju naye nga ekikulu mu nsonga eno temwerabira nti Haji yakwata omwana kuba kati gwe musango etuliko naye ekireetesa mubiri nti ttiimu eno y'omukyala yeegamba nti oba omukazi mubbi oba mukinamwe temutuukiridde naye omuntu okukola ekintu oba okuwaayiriza omuntu alina okuba nga alinako ekigendererwa kati ekigendererwa ekyo ate kiba walala bwe kiba nga byanfuna nga Hajati byayagala kiba kitegeeza nti abaako mwayisiza kitegeeza nti awo aba ayisiriza mu mwana tikamuwaayirize nti yakwata omwana kati ate tewali nsonga lwaki nammwe ate munenya sayidi eno endala ereeta obujulizi nti omukyala mubbi yafumbirwako ono n'afumbirwako ono nabba ono kubanga ewali omukka tewabula muliro teri alumirirwa nga talina kigenderero kati wateekwa okubanga waliwo ensonga lwaki bwe babanga kuwaayiriza lwaki Hajati aleetamu ensonga y'omwana biba bya bugagga kitegeeza obujulizi bugenda kuddukira mu bantu abalala bamuwako ekizampo kubanga tukimanyi bulungi waliwo bannabyabufuzi nga bw'aba ayogedde ekigambo oba nga ategeezeza leeta nga gwe weetaaga okulowooza BCDE okutegeera nga kyategeeza ategeeza kati omuntu ayisiza wano bwati era yeso lwaki bagamba nti lwaki weekaabya okukaaba tekigenda kukuyamba ffe twagala bukakafu teri awakana ku sayidi zonna teri awakana okuleka maama wa Haji ayabaddewo ng'ayogera abooluganda bagamba omwana affe tasobola kukola kintu ekyo naye neero yayagambye omuntu wali innocent Mohamed Nsereko naye abantu bonna babadde boogera bagamba baagala justice for men
teri awakana nti oba Haji teyakikola oba yakikola, naye obwerufu buveeyo, kubanga nti abakazi bayitiridde okubba abasajja. Abakazi bayitiridde okubba abasajja. Era mulimu ku saidi zombi waliyo ba single mothers, saidi wagira Haji ne saidi wagira Hajati. Saidi wagira Haji ba single mothers bagamba nti omukazi ono atutidde akatale agenda kuletera abasajja okukyawa abakazi abazaalako. Era waliwo n'omukyalo we yagambye nti mwasajja mbawa amagezi mulekerawo okuwasa abakazi abazaalako. Okiraba kitegeeza nti mu ngeri ya kifiiriza nti abasajja bafe emitima, so nga ate ba single mothers bangi nnyo. Kale saidi eno ewagira Hajati bo bagamba nti abakazi okubeera nti oba yazaalako bati yazaalako si kikulu, kubanga teri akukaka kuwasa mukazi yazaalako. Nti waliwo n'abo abalekawo nga abakazi be bawasa nga tebazaalangako ate ne babasuulawo ne bawasa abakazi abazaalako. Naye ensonga enkulu eri nti Haji yakwata omwana mbu kubanga kizibu nnyo, bo bagamba kizibu nnyo omukazi okubeera nga oba n'avayo n'aga nti bakutte omwana wange nga tebamukwatanga. Naye ate nze Uganda Tragic ninako obujulizi ku musajja omu yakola ekintu kinneewuunya nnyo ekyettima. Yali ayagala kusibisa mwana wa munne naye ensonga zaali za bibanja. Kye yakola n'akwata akaana ke akato n'akakuba olugalo wansi, omusayi ne gujja. Akato nakubako nti kannyonnyola nti koogere kino nakiri. Ne bafayiringa omusango. Yali alina ssente n'abiteekamu ssente, era omwana wa munne yamala mukomera emyaka 7. Eruzira emyaka 7. Naye nga omusajja oli yakikola ku kaana ke kennyini kaazaala. Eyo story gyeri ate nga ntuufu nti omuntu asobola okukola ekintu kyonna naddala bw'abeera nga muyaaye nga mubbi, ebyenfuna byafuuka ebyenfuna. Kati bo bagamba nti Hajati tasobola kubeera mbu talina musango nakubeera nandaga muntu 3. Naye ate nze ngamba musango kubanga nali njogerako n'omuntu omu eri gye bagabira passport, n'aŋŋamba nti osobola okukyusa amannya go n'ofuna passport endala mu mannya amalala ng'oyise mu mateeka, naye provided nti togenda kubeera na passport 2 eri eriko amannya gali amakadde nagano amapya. Kiba kitegeeza oba mubbi. Kati osobola kubeera nandaga muntu 2 ne bw'oba wafumbirwa Mukasa n'owefuula Hajati Zuura Mukasa aye n'ofumbirwa Mbidde nti Hajati Zuura Mbidde. Kiba kitegeeza nti gw'oluba okukyusa amannya eno endaga y'omuntu endala erina okubeera destroyed oba erina okubeera handed over. Naye bw'obeera n'endaga muntu 3 nga zonna ozirina oba ozaagaza ki mu mateeka tokkirizibwa. Kati teri akugana kufumbirwa abasajja bangi bw'oyagadde oba kukola otya, naye okubeera ne documents nga ID, passport, driving permit nga zonna ziriko amannya ag'enjawulo naye nga zonna ziraga omuntu omu, ekyo kikyamu. Kakati obujulizi buzze buvaayo, abasajja batandise okubeera nga bamuwako obujulizi Hajati mu bintu byonna byakoze. Waliwo ne yavayo n'agamba nti mu kiseera ekyo eky'embaga ekyanika oba kwali kwanjula bwe yajja n'awa Haji ebbaasa ng'erimu ebbaluwa ng'amwebaza okumutekkula omugugu, era nga yagamba naye kennyini baamubba. Kakati ekyo gwe omuntu wenna awuliriza bagamba nti mbuulira gw'oyita naye nkubulira empisa zo. Ebyo Hajati ayita nabyo mu kululu gwe mu basajja bonna ababadde ajja atabaalamu, bw'abeera nga abadde aleka abbyeyo, kiba kitegeeza nti ekyo kireeta okuba nti kyekigendererwa, kubanga singa babeera bassa omuntu katugeze bakwatidde ku ssiini obadde wasuze n'omuwala n'okeera ku nkya gwe n'ovaayo oba n'ovaayo ssaawa katugeze oba 10 ez'okumakya naye nga wasuze wa muwala mu nnyumba ye
mukazigoke n'ovaayo n'ogenda ne wabaawo ayingira ku ssaawa abo 11 n'amufumita ebiso n'adduka n'agenda naye ng'abantu balina obukakafu nti gwe wasuzeeyo munda era baakulabye n'okuvaayo ng'ovaayo bajja kukukwata. Bwe banaakukwata nga suspect era ojja kwegaana sinze yasse. Naye mu kunoonyereza bajja kunoonyereza ayinza okuba ye yasse oba si ye yasse kubanga tebasobola kugaa nti gwe wasse kuba gwe oba suspect. Katunoonya yasse kati ebigendererwa biki ebiyinza okuba nti noono waliwo omuntu yabadde alina ekigendererwa ekitta omuntu abattiddwa. Kitegeeza bintu kuba byanfuna oba abadde yanyiiga yafuna omusajja omulala kati nga bwe busungu bwaleese nti ffenna katumufiirwe. Byonna poliisi eba ebitunuulira era abanoonyereza abamanyi okunoonyereza babeera babitunuulira era oyinza okwesanga nga waliwo obujulizi obuzuuse nti ate si ye yatta ono just kituufu yavuddewo n'agenda yamulese mulamu. Eyinza okuba nga na ssimu nga bwe yatuuse gy'atuuka oba eka n'amukubira nti ntuuse ne bakakasa ne bakisirikira bo ne bagamba okay tukitegedde nti ono yamubuuza n'omubuuza nti otuuse n'agamba nti ntuuse. Ani yajjawo oluvannyuma bagenda okulaba nga waliwo essimu eyayingirawo amangu awo. Bweyingirawo amangu awo omukazi ayinza okuba nga abadde oli tannamukyayira ddala oba bw'atyo ne wayingirawo omuntu owokubiri n'amaliriza ng'amusse. Kati ono tubadde tumanyi ng'eyatta nga tattanga wabula just nti coincidence oli yabaze bubazi nti kamulinde ng'awo n'afulumye. Kati ekibuuzo era kisigala kiri nti Haji yakwata omwana obukakafu bunajja butya nti bagenda kubeesikako kubeera nti omwana muto mbeerera nti ddala omwana oyo mbeerera kubanga abaana ate ngera abantu beebuuza bagamba nti bwe kiba nga kizibiti ye mwana lwaki Hajati yalina ekizibiti. Era abantu abamu bagamba nti minisita mu kifo ky'okudda okunenya Hajati ebintu ebyenjawulo niwakubadde ngera nabyo mu butuufu byeraliikiza olina okwebuuza lwaki oli bwoti lwaki okola bwoti nti yandibadde wakiri asaba omwana oyo n'abeerako naye ne babeera naye omwana omuto era bwabeera bamukemekereza amaliriza ayogedde era ne Hajati bw'alaba nga tabeera na mwana oyo okumala ebbanga ayinza okubula mu statements ze bwe ziba nga ddala zirimu okugeta. Haji ye ku kkooti abantu baalaze nti bamuwagira era bamusabira ave mu kkomera. Hajati baamugyeewo mangu awo kubanga abantu boolio badde bayinza omugajambula ne Haji naye abantu babadde bamukubira emizira abakazi nga weebali bagamba nti ze Haji waaviira mu kkomera mufumbirwa nze ndi singo kale wegamba olaba nti munnange kyotali owaki okyomuno n'alya mu ngeri efaanaganako bwetyo. Naye nga abasajja bagamba nti abakazi balina offices ennyingi nti amateeka gabatunuulidde nnyo bo nga bo mu kubataasa ku bikolobera abasajja bye babakolako ate amateeka ne gabeera nti tegafavoringa musajja naye nsuubira okuba ndowooza mu nsi yonna tegafavoringa abasajja. Kati abantu abamu bo nga bagamba nti omusango guno gukwatagana na kukwata mwana na bujulizi kuvaayo baleme kubeera nga baguyingizaamu ebintu ebirala kati ng'ebyokubeera nti balwanira eddembe ly'abasajja nti abasajja mbu oba justice for men. Naye ate nange ndaba nti era byonna bitambulira wamu kubanga buli kimu kibaako entandikwa yaakyo nti guno gwe musango oguliwo abantu gwe balabye gwe bapikinzemu interest era balina okugyayo ebibaluma byonna. Toyinza kugamba nti katugende bugenzi kukukwata mwana tugende bugenzi kukugira bwe tutyo obona yali virgin kiba kitegeeza nti ogenda kuleka ebintu ebirala bingi nnyo ebweru ate oba oli awo nga bibiriko ekinyusi bwe kiba nti Hajati alimba bibiriko ekinyusi kyekigenderero lwaki abeera alimba kubanga bo abantu bagamba nti byanfuna bibimutta bwatyo bwabadde ajja abba abasajja bwatyo bwabadde ajja abba abasajja ate nga obujulizi gye buli eri nti kituufu abadde ajja abba abaki abasajja ajja abacyanga bw'afuna ko abafunyeeko n'asuula mu ngeri efaanaganako bwetyo. Kakati abantu bafuna chance kubanga Katonda yaliita ekintu mu ngeri ye bafuna chance kubayimusiza amaloboozi gaabwe. Nsuubira okuba nti kino kyalibadde broad kubanga n'abakyala bayige n'amateeka gategeere nti ddala kituufu
oba oli awo nti abakazi yadde bawulirwa gavumenti naye erina okubaako engeri gyeyambamu n'abasajja okubeera nti bawulirwa, kubanga n'abasajja bangi babadde implicated mu bintu ng'abakazi babateekako ebintu ebitali bituufu, ate era olumu n'abakazi ne babeera batuufu mu sayidi emu obeera n'abasajja batulugunyiziddwa abakazi kituufu bangi nnyo, naye nga tebalinaawo buddukiro nti bagende wano oba wali, kubanga omukazi abeera favored era bw'ogenda ku poliisi abakwasaganya ensonga z'abakyala woofiisi eyo gwe omusajja muganda wange bwe bakutwalayo w'okakasiza nti ebinyonyi bikola ki? Ebinyonyi bibuuka. Tulize obujulizi buveeyo, kubanga era abantu bagamba nti Hajati teyafa nnyo ku kifaananyi kya mwana, okuteekayo ekifaananyi ky'omwana nti omwana baamukwata n'ebintu ebirala, nti ate kubanga alina kye yali agoba, kye yali atunuulidde ennyo okubeera ng'afuna, nga tafudde ku kitiibwa kya mwana na kumwonoonera linnya ng'omwana omuto, okukusa n'okubeera nti yatandika okubeera ng'abuulira abaana biki ebyokwogera, mwogere bwe muti. Kale kwegamba ebintu bingi nnyo ebiri awo, naye nga ekituufu kiri nti nga Mohamed Nsereko bwe yagambye nti yanguyeeko baleme kutwala myezi 6, kubanga omwana waali kyekirungi, ate era basobola okumugyamu information gye baagala ng'omwana omuto, ng'okozesezza obukugu nga bamuwadde ddala abakugu, nga tebafevaringa, nga just bamubuuza bintu ne babeera naye ne bamugamba nti kino naye kati kino asobola okwogera amazima, ne balema kubeera nti bamulekera omukazi buli kaseera amulekyalenga. Waali baddewo kukukwawula awo, kati omwana yayinza otubuulira ekituufu, tetulema kumala budde. Bw'abanga Haji kituufu yamukozesa era bajja kukitegeera, bw'aba teyamukozesa era bajja kukitegeera. Information eyo esobola kuva mu mwana oyo, so si maama oba Hajati oba Haji, wabula information esobola kuva mu wabula kati buno bujulizi abantu abalala be baleeta bwe busobola okubeera nga bwongera okukakasa ensonga yonna gye babeera bajje mu mwana, kubanga n'enkwata gye bamukwata busima akatanda kaddeeka, ate omwana yali mbeerera, ate biki kugamba byonna ebyo olaba nti waali baddewo oba abawulira banne kuba basula nabo mu kisenge, ate era n'omusajja okugwa engalo okubeera ng'asobola okuyingira mu kisenge ky'abaana ku buddeeka, olaba nga nakyo kiri awo tekitegeerekeka. Kale kwegamba tetujja kugamba nti gundi oba gundi, naye kati this time katulabe era bwe tugenda okusinziira okutegeera nti ddala fear women oba fear men, kubanga ku sayidi zonna ti abasajja baali bakutte ku baana abato oba be bazaalira naddala, oba omwana omujja nannyina, omusajja n'amwagala n'agatta maama n'omwana, ate era n'omwana yali omukyala oba omukazi asobola okugatta omutabani ne taata, kyali kibaddewo. Oba baagala be beezaalira ddala, kuba nina gwe mmanyi yayagala mutabani we ddala gwazaala, musajja mukulu nno naye ng'ayagalana ne maama we, era omusajja omu yannyumiza eyayongera okumukakasa ku nsonga eyo, naye nga omukazi yatuuka okuwaana omwana we mbu yabalanga kitaawe. Kakati ebyo bibaddeyo, so nga ate era n'abakazi buwaayiriza abasajja olw'ebyenfuna, olw'ebigendeerwa ebirala ne batuuka n'okubeera nga babatta ku sayidi zombi, abasajja bassa abakazi n'abakazi bassa abasajja olw'ebyenfuna. Kale kwegamba byonna tewaliiwo oyinzaga nti kino tekibangawo. Kakati awo weetaaga okubaawo okunoonyereza okw'amaanyi era obwenkanya bwe tusaba bwokka Mukama Katonda nti waleme kubaawo kubuzaabuza, tutegeere akonfuna akaga ku nsonga eyo. Ebyo binyeza okwogera ku nsonga eyo eya Hajati Zuura ne Haji Ali ne muwala waabwe w'emyaka 14